okusinza ku olwaleero Katonda ampadde obubaka obusangibwa mu Yoswa essuula ye-14. Ekiseera kyatuuka katusabe Katonda nga omukulu w'ekitiibwa eddakiika zino z'otuwadde katuzikozese bulungi olw'okuzzaamu amaanyi baganda baffe, olw'okwezzaamu ffe bennyini amaanyi, olw'okutambula olugendo oluwanvu naye nga tulutambula mu maanyi era mu kweteekateeka nga tetukoowa olwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannyabo ne bassebo abawugama, tusaze ennyanja emyufu, tugenze tutuuse mu ddungu, tubadde twetoolodde. Waliwo ekifo ekimu bakiyita Kasebenaya. Kasebenaya ekifo we baatuula. Katonda n'abagamba nti mufune abakessi bagende bakette. Bano bwe baali bawangula tebaawangula nsi yonna mulundi gumu Kanani, nedda baawangulangako bitundutundu. Abalabe baddukanga ne bagenda mu bibuga ebirala. Ku luno waali wasigaddeyo ekifo eky'okuwangula nga tebannaba kukiwangula. Ekifo kino kyekifo eky'e Kanani. Ne batuma abakessi nga buli kika kigenda kuleeta omukessi omwomu. Kale ebika 12 biveemu abakessi 12. Mubana abakessi mwe mwali abasinga okwogerwako mu Bayibuli be bakessi ababiri ye Yoshua ne Kalebu. Essira lyaffe mu kyokuyiga ky'olwaleero tugenda kulissa ku Kalebu, si ku Yoshua omulundi guno. Simanyi oba eyo waliyo omuntu alina omwana nga bamuyita Kalebu, ng'olina omwami nga bamuyita Kalebu, olina omuntu gw'omanyi nga bamuyita Kalebu. Nze mulina waka wano bamuyita Kalebu. Naye Kalebu agenda mu bakessi. Kalebu ayina taata we. Ebyafaayo biraga nti taata wa Kalebu teyali mu Isirayiri, naye okuyita mu intermarriage ne mu nkolagana y'eggwanga lya taata wa Kalebu kyamuleetera ddala okubeera Omuyisirayiri. Wano mu Buganda waliwo amawanga agaafuukira ddala kumpi Baganda, n'Emmengo bakiika. So ne Kalebu bw'atyo bwe yafaanana, naye okuyita mu kukola kwa Kalebu, mu maanyi ge, mu buweereza bwe, mu bulwanyi, mu buzira, amazima gennyini nga toyinza kubuusa maaso, muyita mu Isirayiri. Bw'atyo Kalebu n'alondebwa okuva mu kika kya Yuda, kubanga eyo yali yagabanyizibwa, agenda akiikirira ekika kya Yuda okugenda okuketta ensi. Bayibuli eraga nti bonna ne bagenda abakessi 12, bonna ne batunula abakessi 12. Kale abakessi 10 ne bakola lipoota, nga lipoota eno emalamu amaanyi. Lipoota egamba bweti nti ensi gye tugenzeemu nnungi nnyo, Mukama yeebazibwe. Ensi eno okumanya nnungi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki, Mukama waffe yeebazibwe. Naye ensi eyo eriira ddala abantu abagituulamu. Ensi eyo erimu abasajja bannaggwano, babayita bannefuli, abasajja abawagguufu. Bali abasajja bwe twayimiridde mu maaso gaabwe twatunudde nga tuli batono, twatunudde nga tuli banafu, era nga batukwatako batulya ne batusaanyaawo. Omuwandiisi yayongerako ekigambo ekigamba nti ffe mu maaso gaabwe tulinga bwakyaka, tulinga nseenene, tulinga nswa, tulinga mayanzi, tuli banafu mu maaso gaabwe. Bayibuli egamba nti nno ng'amaze okukomawo nga bawadde lipooti eyo, Yoswa ne Kalebu nabo ne bayimirira. Naye lipooti y'abali 10 yaleetera abantu okutya. Bonna ne baggwamu essuubi ne bagamba kale laba kiki ekyatujja eyo gye twava. Yoswa ne Kalebu ne bateeka emikono waggulu ne bagamba nina kye ŋŋamba. Kale Musa n'abawa omukisa okwogera. Sisobola kutegeerera ddala ani yasooka, naye lipooti yaabwe egamba nti Katonda eyatuyisa
mu nsi zonna ze tuyiseemu Katonda yatukonokola n'omukono gwe n'atujja mu nsi ey'e Misiri. Oyo Katonda y'omu alina amaanyi agasinga bali be tusanze eri. So bali bo baatunuulira bantu abaali abawanvu abanene ab'amaanyi abalwanyi abazira. Yoswa ne Kalebu baatunuulira Katonda eyali ow'amaanyi. Mwannyinaze naawe muganda wange, waliwo abanefuli abali mu bulamu bwo. Ngamba waliwo ebizibu ebikwetoolodde binene nnyo. Waliwo lipooti empandiike ezimaze n'okuteekebwako sitampu nga zikakasizza nti tekisoboka, nga zikakasizza nti kiwedde. Waliwo n'amawulire agamu gali mu nkuubo, essaawa yonna gakutuukako. Amawulire ago bw'ogatunuulira amazima gali nti tomalaako era togasobola. Labayo, waliwo Katonda asinga amawulire ag'amaanyi. Katonda oyo asobolera ddala okukuyisa mu kizibu ekyo nga Katonda wa Kalebu bwe yatunuulira okusinga ekizibu abalala kye baatunuulira. Gwe otunuulira ki ng'ebizibu bikujjidde? Otunuulira bizibu bunene bwabyo oba otunuulira Katonda abisinga amaanyi? Kalebu ye yagamba kituufu ekyo kye boogedde, abasajja bawanvu naye tulina Katonda. Munnange, ng'abantu emitima gibasaanuuka, ng'abantu beeraliikirira. Kalebu, Yoswa, abantu ne babakyukira ne babanyiigira ne bagamba mwagala kutussa. Abaana baffe tunaabagamba tutya? Mututtire wano, ffe n'abaana baffe tufiire ddala wano, muleke nammwe. Bano bannammwe 10 alipoota gye bawadde etegeerekese. Lwaki mwagala okutabula? Lwaki mwagala okutuzza mu maziga? N'olwekyo mukkirize, Bayibuli eraga nti ng'olusisira lukyamuse, ng'ebirowoozo biri waggulu. Yoswa ne Kalebu baagala kubakuba mayinja kubanga boogera ebitasoboka. Minority report. Basebo ne bannyabo abawugama, njagala bategeeza nti Katonda ayinza okubanga emirundi egisinga. Actually nkozesezza ekigambo ekyo tuyinza okubawo incidence endala we yakolera n'abangi, naye emirundi egisinga omuntu yekka ayimirira ku kigambo kye. Omuntu yekka ayimirira ng'ayimirira ku kigambo kya Katonda. Newankubadde ensi n'ensi zigamba kirala, naye ng'ono ayimirira ku kigambo kya Katonda, Katonda oyo gw'abeerako ku sayidi ye. Kalebu ne Yoswa ne bagamba nti ffe tukkiriza Katonda oyo. Ffe Katonda w'amaanyi. Bayibuli egamba nti Musa n'ataasa Kalebu ne Yoswa kubanga abantu baali bagala kubakuba amayinja. N'abagamba musirike kaakano, muwulirize ekigambo kya Mukama. Mukama ne baleka bawa ebyafaayo. Mukama yatujja egindi, Mukama n'atujja egindi, Mukama n'atujja egindi. Ne kaakano Mukama agenda tukulembera, Mukama agenda kutuwa. Katonda kyava akola statement n'agamba abantu mmwe temumpadde kitiibwa, temuntunuulidde nga wavunaanyizibwa, temuntutte nga Katonda wammwe, munyoomye. N'olwekyo teri n'omu ku mmwe agenda kutuuka mu nsi ensuze okuggyako Kalebu ne Yoswa. Bajja kutuuka mu nsi ensuubize. Bassebo ne bannyabo, nsabirayo omuntu omu ali wano ng'alina abantu abamwetoolodde, ng'ebizibu bimwetoolodde. Katonda akangule ku ddoboozi lye agambe nti omuzaana wange oyo wakati mu muyaga abadde nange ngenda kubeera naye emirembe gyonna. Amen. Olaba omuyaga gw'oyitamu ogwo, olaba okusomooza okwoyitamu, Katonda ali wamu naawe mu muyaga ogwo nga bwe yali ne Yoswa awamu ne Kalebu. But the most interesting part is here. Bamala okuba ensi eyo ebyafaayo mubimanyi bulungi nti bagenda ne bagikuba. Bamala ogikuba, tebaamala kugikuba nti nno abantu bonna baweddewo abalabe baabwe, ne badduka. Abalabe baabwe ne badduka ne bagenda beekweka eyo mu nsozi
kati wana Uganda bwe mwali mukyali wano bwe bamala okuwangula Kampala ne Luweero temulowooza nti abayekera abalwanyi baali baweddeyo baali bagenda ne beekweka effulu kyova olutalo eggulu lwasigala lukyagenda mu maaso songa e Kampala tuli mu mbuutu songa eggulu abantu bali mu kufa whatever it means naye bo baali bagenda mu maaso nga bafa lutalo koni ate lakwena so ne kino bwe kyali bamala okuwangula Kanani abantu abali mu Kanani abalwanyi bana bamaanyi abalaba bali abakese 10 ne badduka ne bagenda mu lusozi waggulu bayita Kebuloni kati ekiseera kituuka ng'okugabana kutuuse ebika 12 buli omu agabana ettaka w'anaasinziira bayibuli eraga nti no buli muntu n'agabana abantu nga baagala wasava abantu nga baagala prime land era nabo mukimanyi oba ogula poloti onoonya wasava ku kkubo abantu we baagala wano wajja omusajja gwe njagadde okwogerako olwaleero bayita Kalebu n'ajja nga bonna baluva abalala so nga baali batidde olutalo naye nga Kalebu yalukulemera ne baluwangula n'alyoka ajja n'ayimira mu maaso ga Yoswa olwo Musa ng'amaze okufa bwe yamira mu maaso ga Yoswa n'amugamba Yoswa ojjukira ekigambo Musa muddu wa Mukama kyeyogera nange ne Mukama bwe yagamba nti nno ndikuwa obusika era olibeera musika mu bwakabaka buno olibeera musika ettaka olitwala mu biseera ebyo nalina emyaka 4 kyagezaako okugamba mu biseera ebyo nali muvubuka nnyo mu biseera ebyo nali nnwana mu biseera ebyo saalina mu bipressure mu biseera ebyo saalina mu bisukaali nali mulamu nga nsituka ne ŋŋenda 40 years gye nalina kale mu biseera ebyo omuntu w'emyaka 4 ng'abeera nvubuka mbula kalevu kyava yakubanga kate njite emundu naye akasukanga ennyago essasi yabeeranga n'engabo ye nga musajja w'amaanyi 40 years ebiseera ebyo Musa we yasuubiza Kalebu nti ogenda kufuna ku busika obwo kati amugamba mu ssuula ye 14 tikaakano we naleetera amawulire ng'abantu abalala bonna baleese amawulire agatiisa amawulire ag'ennyamiza amawulire agasaanuula olusiisira nze naleeta amawulire ag'essanyu era omuddu wa Mukama Musa n'ansuubiza wenjogerera wayise emyaka 45 giyiseewo kati bw'ogatta 45 n'ogigatta 8 ofuna emyaka 85 kale bw'agamba bwe nali mu myaka 4 nga nfuluma ne nnwana nga ŋŋenda mu balabe ne mbakuba ne mboogoloza ne kaakano nina emyaka 85 naye nga bwe nawulira luli nga nina emyaka 4 ne kati bwe nina 85 bwe nkyawulira waliwo omuntu muffe wano alina emyaka 85 waliwo omuntu muffe wano alina emyaka 7 waliwo omuntu muffe wano alina emyaka 6 ng'okaddiye nnyo era ng'owulira wejjusa emyaka ojjukira emyaka egy'ekivubuka naye ng'oweddemu amaanyi waliwo muganda wo Kalebu wano agamba nalina emyaka 4 nga ndi musajja w'amaanyi mulwanyi kati nina emyaka 85 naye mpulira nga nina bassebo ne bannyabo emyaka 4 Katonda we yakuweera amaanyi mu myaka 4 Katonda we yakuweera obugagga mu myaka 4 Katonda we yakuleetera mu kkanisa we yakuyitira mu myaka 4 wabeerera ng'oli w'amaanyi bwe gitambudde n'ogenda mu 7 n'otuuka mu 8 mukadde wange ejja gwe mulabyeko wano n'otuuka mu myaka egyo kati owulira waggwamu dda kati owulira wakendeera kati owulira tokyalina kati otandise na kutuma e Kampala otandise kuzimba we bali kuziika otandise kugamba bijja babitereeze ebyo byolowooza ebirowoozo by'olimu Kalebu yalina 85 ng'awulira alina amaanyi after 45 years kiki yakola Kalebu yagamba nti nno banaaba naffe mubaleke batwale lino ettaka eryawa banaaba naffe mubaleke batwale lyo mu kibuga nze mpa
obusika bwange mpa olusozi olwo Kebuloni, mpa olusozi olwo abaduuyi gye baddukira. Amasannyalaze gagenze e Kampala. Mpa olusozi olwo ale Kampala. Kama yeebazibwe tukyali balamu. Mpa olusozi olwo mpa olusozi olwo abaduuyi gye baddukira, nze olusozi lw'obompa. Bayibuli egamba nti nno olusozi olwo nze lw'obompa kubanga nze ŋŋenda okukuba abaduuyi abasigalayo abaddukira mu nsozi, abaduuyi abeekweka eyo, nze ŋŋenda okubakuba emyaka 85 agenda kubakuba. Mpa olusozi olwo. Njagala kubabuulira obubaka buwulwa leero bwogera n'omuntu yenna aweddemu amaanyi naye nga n'okugwamu kwe amaanyi asinziira ku myaka gy'alina. Njagala kwogera n'omuntu yenna ali wano ng'ebizibu bimukubyekubye. Jjukira Kalebu teyali mu Isirayiri, n'olwekyo yasosolebwa mu ngeri emu oba endala. Jjukira Kalebu yatambula wakati mu bigambo ebingi bye baamusokaasokanga. Jjukira Kalebu olw'amawulire ge yaleeta kyamuviirako ensi yonna okumukyawa kubanga yali agenda kuttisa abaana b'abandi. Kalebu yayita mu kusoomooza, mu buwonvu ne mu migga, mu busaalo bw'ekitalo ennyo mu bulamu bwe. Nga naffe olwaleero bwe tuyita mu mbeera efaanana bw'etyo. Nga naffe olwaleero bwe tuyita mu busaalo bwa buli ngeri, okuva mu kwogererwa abantu be tuyambye ne be tutayambye, abatukwatako n'abatatukwatako, bonna batwogerako. Bakwogeredde mukyala gwe, bakwogeredde mwami gwe, bakwogeredde bwe walekawo abaana bo, n'ojja e Bungereza, n'ojja e Amerika, n'ojja e Germany, n'ojjawo wonna gy'oli, n'oleka abaana bo. Bakwogeredde bwe walekawo obufumbo bwo, ebintu ebikufumise, walekawo amakaago, ebintu ebikufumise. Osinkanye okusoomooza kunene. Abantu b'e Kampala oba b'e Uganda bakwogeredde bw'otobawa ssente, bakwogeredde bw'otobayamba, weefaako wekka. Boogedde ebigambo bingi nnyo, abalala boogera nga bakika kyo, abalala boogera ku mulimu, ebigambo ebifumita. Kati ebigambo ebyo ebifumita bitandise okweraliikiriza era bikukaddiyiza era bikumazeemu essuubi. Kalebu yakulabirako gye tuli, yayimirira mu myaka egyo gyonna n'agamba newankubadde empise mu bizibu ne mu kusoomooza okwenkanidde awo, nze sinnaba kuggwaamu maanyi, nkyalina amaanyi. Mu kusinza ku olwaleero nsabirayo omuntu ne wabeera omu bw'ati, awulira ng'aweddemu amaanyi olw'olugendo lw'obukristaayo, awulira ng'aweddemu amaanyi mu lugendo olw'obulamu, awulira ng'aweddemu amaanyi mu buli mbeera ne famire ye kumazeemu amaanyi, awulira nga addiridde, awulira nga takyeyinza. Nze wano okuzzaamu amaanyi nga nkugamba nti nno Katonda yali naawe mu myaka 4, ye Katonda agenda okubeera naawe mu myaka gino gy'olimu egy'obukadde. Amiina. Yes. Katonda takaddiwa, Katonda takogga, Katonda talwala, Katonda si mwana muntu ayeerabira, Katonda tayeekyusa. Katonda yali naawe mu myaka gyo wali envuumuulo. Katonda yali naawe wabiguliranga akabina mukyala gwe. Katonda yali naawe wabeerera wakabi ennyo. Ye Katonda yennyini nnyini. Thank you. Sembeza wano. Ye Katonda yennyini nnyini agenda okubeera naawe ne mu myaka gino egy'obukadde gy'olimu, ne mu myaka gino we batakutegeerera, ne mu myaka gino we bakwerabirira abantu. Katonda tagenda kukwerabira. Katonda ali naawe. Ye Katonda w'emyaka ejana, ye Katonda w'emyaka 85, ye Katonda agenda okubeera naawe. Kampuli amawulire amalala amalungi. Amawulire amalungi gagamba nti ye Katonda agenda ne bw'oliba ofudde agenda okuzuukiza. Amen. Oyo Katonda agenda kuzuukiza. Ye Katonda agenda okuzuukiza abeere naawe emyaka 1000, si myaka 1000 gyokka. Bayibuli eyigiriza nti alyoke abeere naffe nga ye Katonda waffe emyaka emirembe n'emirembe ng'ali naawe.
emyaka bamama bange banyinazi bawala bange baganda bange abali ku mukutu guno bakadde b'ekkanisa n'abalala mwenna abali wano kankubuulire emyaka gy'olina tegirina kakwate na kukwagala kwa Katonda nti kukendeera wabula Bayibuli mujjukira bwe yagamba nti eri Katonda emyaka 10 lubanga lunaku lutya lumu ate emyaka omwaka gumu giringa myaka 10 Katonda alina engeri gy'agenda okutambula naffe mu bulamu buno obw'ekikadde. Katonda ayagala tuddemu amaanyi, Katonda ayagala tuddemu essuubi, Katonda ayagala essuubi lyaffe lisutulibwe okusinga emyaka gyaffe engeri egirowoozebwamu. Kale ndabye abantu bangi mu mirimu gino gye tukola mu kwogera n'abakadde ng'abakadde gavumenti yateekawo gye tuyita retirement age. Gavumenti teekawo kye bayita life expectancy myaka 6 mbukati gw'owedde ku mpagala. Gavumenti neekugoba, abakozi bakama baffe ne batugoba mbu tukaddiye. Kambabuulire Katonda abeera n'abantu ne babeera nga bakaddiye ekisembereyo ddala ne ku ntaana yaabwe abeera nabo ne ku buliri abeera nabo. Katonda ali ku deathbed yo, Katonda ali ku mbeera yonna w'owulira nga emyaka gikuweddeko. Kale bw'atugamba 98 nga nina amaanyi nene kaakano nina myaka 85 era nina amaanyi. Obulamu obw'omwoyo bassebo ne bannyabo buteekwa okubeera mu lugendo nga tebukoowa nga bwe bwatandika nga bwe buli. Tewali kintu kiteekwa kukendeezaako ku bulamu bwo obw'omwoyo. Mwali mukitegeddeko nti emyaka gyaffe egy'akawungeezi ngamba emyaka egy'obukadde egiyitibwa egy'obukadde twetaaga nnyo Katonda nnyo nnyini ddala. N'olwekyo buli lw'oliwulira nga Katonda akendedde mu bulamu bwo amaanyi ag'obyemu we wakendedde manya nti oli mu kiseera kizibu. Katonda ayagala obeere w'amaanyi. Oba oli muvubuka beera n'amaanyi, oba oli mukadde beera n'amaanyi. Katonda ayagala kutambula naawe mu lugendo lwonna lw'otambula. Katonda ayagala kutambula naawe mu mbeera zonna nga Katonda ali naawe. Katonda ayagala kutambula naawe nga tolina bazzukulu. Katonda atambule naawe ng'olina abazzukulu, n'abazzukulu bo atambule nabo, ne bannazzukulu bannakabirye abeere nabo. Katonda abeere Katonda wo mu bulamu bwo bwonna nga toweddeemu maanyi. Sabira abazzukulu bammwe, sabira abaana bammwe, sabira mmwe bennyini muleme kuggwamu maanyi. Emyaka amaanyi ge watandika nago ng'oyingira mu kkanisa ogajjukidde. Ojjukidde bwe wayingiranga, ojjukidde bwe wayimbanga, ojjukidde bwe wakulemberanga bino na biri ebitongole. Amaanyi ago gaalagawa? Amaanyi ago kale bw'agamba nga bwe naggalinanga n'akabatizibwa, nga bwe naggalinanga n'akafuuko mu Kristaayo, amaanyi ge gamu ne kaakano myaka 45 era nkyagalina. Katonda njagala kuwa amaanyi ago otambulenga nago bulijjo. Tetukoowa nga banyaga, nedda tetukoowa nga banyaga. Olugero Luganda tuteekwa okubeera nga mu kiseera eky'okusemberayo ddala tubeera n'amaanyi ago. Bassebo ne bannyabo si balwise. Kalebu yagenda ne bamuwa olusozi, ensozi z'e Kebbulooni. Kalebu mu myaka 85 n'alinnya olusozi olwo n'abakuba bonna paka ku ntaana gye baaziikamu Ibulayimu bagita ntaana yinnya ndyerabidde gye yagula makama something like that. Kwegamba n'akuba abalabe bonna n'abamalawo okutuusa Bayibuli lw'egamba ne walyoka wabeerawo emirembe wonna ng'abalabe bonna Kalebu abasirisizza. Naye Kalebu abasirisa wa myaka 85 yasirisa abalabe bonna n'abagobawo. Abalabe bali abantu abakese 10 be baatya. Ono Kalebu n'alumba n'abakuba. Bassebo ne bannyabo mu myaka gyaffe 85, mu myaka gyaffe 65, mu myaka gyaffe 7, mu myaka egy'ekikadde waliwo abalaba bakyaliwo bwe tonnaba kulwana kumalawo. Tolirakisinga.
Don't settle. Wakyaliwo abalabe b'oteeka okukuba mu bulamu bwo obamalewo. Kale bubeera obulabe nga bulabe buva ku ntondo. Bwe kuba busungu, bwe kuba kusiba kikookolo kitegeeza kunyiigira muntu paka. Oba oli awo bw'otosonyiwanga oyo yakutawaanya yayongera bipuresha byo. Tuteekwa okuwangula abalabe abali mu bulamu bwaffe obw'ebyomwoyo. Abalabe abo babutasaba. Abalabe abo batojasoma byawandiikibwa. Abalabe abo isolation. Eriyo abantu nga bo ne mu mmwe bennyini mulimu abantu bemmanyi nga temukyayagala kukuŋŋaana kubanga bwe mukuŋŋaana mugwebwako emirembe. Isolation. Embeera batutte mu kasonda ne bateeka eyo mwekka. Temukyayagala kukuŋŋaana. N'esimu mwekka n'abalala bonna abantu kambabulye kanaakamba. Bw'obeera ng'oli mu bizibu n'owulira nga tokyagala kubeera mu baaluganda n'owulira ng'oyagala kubeera wekka omanyanga nti ebizibu olwo biri ku mulimu bikola. Isolation, okwejja mu bantu, kye kimu ku bintu ebikolebwa abantu abali mu bizibu. N'olwekyo bw'owulira ng'ebizibu bikuyinze, erimu ku kkubo eryangu kwe kudda eri abooluganda ne musinzaako nabo ne muyimbako nabo ne mutegeeza Katonda ennaku yammwe. Mu lugendo lwaffe luno bassebo ne bannyabo lwe tulimu, Katonda atukulembere atutuuse mu buwanguzi bwennyini, waleme kubaawo kintu kyonna kitumala mu maanyi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina.